Atulaba omulungi tukwaniriza nnyo webale kubanga otwegaseeko nate akawungezi ka leero twalagaana nti buli lwakusatu essaawa 2 okutuukira ddala essaawa 3 ez'akawungezi tujja kubanga ffenna nga twogeraganya nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezizimba ate era ezikulaakulanya eggwanga lyattu Uganda mu puroguramu yaffe ebifa mu ggwanga. Akawungezi ka leero ndi wa mukisa negatiddwako Lieutenant General Nalweyiso. Omanyi amanya gano bulijjo tumanyidde Major General. Saawa eno twogera Lieutenant General Nalweyiso nga oyinza ogamba nti mukyala asinza eddala mu magye mu Uganda. Simanyi oba ne mu East Africa, simanyi oba ne mu Africa, naye ffe tukimanyi nti mu Uganda wano yasinga eddala mu gye lyaffe erya UPDF. So anegaseeko akawungezi k'olunaku olwaleero tugendagenda maaso n'okubanga tuwayamu bingi ebyogeddwa naddala bwe tuba twogera ku kigambo kya promotions zino ezakabeerawo ez'amagye. Bangi abamativu ku bigenda mu maaso, naye ate waliwo n'abo abatali bamativu ku ebyo ebigenda mu maaso oba ku promotions zino. Oyinza gaffe abamu tetumanyi promotions zino zisinzira kuki, ziva kuki, naye abamu owuliranga bagenda maaso n'okubanga bakyogeraganyako nga bwali katuwayemu tulabe ki kyagamba ate era awulira atya okubeera nga ye mukyala omusirikale asinga mu ggwanga lyattu lino Uganda. Nsanyusa okulaba afande. Nange nsanyusa okusanga kankozesa omukisa guno mbuuze ku bantu bonna batulaba ku Star TV. Era nkozesa omukisa guno nsaasire bonna bafunye ebizibu ate n'abalina abalwadde mu malwaliro Katonda abakwatizeeko n'okwebalizaako abo abafunye ebirungi mu bulungi bwabyo. Abatabifunye mu bulungi embeera mu maaso bagitegeera kyekiyinza okujja. Tweyanziza gafande njagala kutandikira ku nsonga owulira otya saawa eno bwe twogera Lieutenant General nga bannayuganda bonna bagenda maaso noga nti tulina omukyala asinga eddala mu ggwanga Uganda mu UPDF? Ndi musanyufu era njagala okwebaza Commander in Chief eyakkiriza ne bankuza, nebaza ne leadership yaleese oba erinnya lyange. Njagala kwebaza kuba ndi musanyufu. Nzaani muwala wa Yusufu Ntambi, omugenzi omukozi w'obugaali entenjeru okubanga kati nze Lieutenant General. Buli ddala lyotuukako gamba nti nze ne bwenkomaawo. Bwe nafuna wa brigadier nagamba ne bwenkomaawo, bwe nafuna wa Major General nengamba ne bwenkomaawo, kati ndi ku Lieutenant General. Era nze mukyala soose ndooza okugituukako mu Uganda. Nze saagala nnyo okugendera ku East Africa oba Africa, naye nze wano ekya Uganda kimmala kubanga we bammanyi wenkolera emirimu gyange bwenti. Tweyanzege. Oli ayinza okwebuuza n'agamba nti gwe mu magye bukya ogayingira mpaka kati ddala ebintu bitambula bulungi? Kuba waliwo bangi bwe tuwulira nga beemulugunya naddala mu promotions ng'owulira nti bangi balwana naye bakyali ku madaala ga wansi, bangi bowulira nga baga nti basaavinze basomye nti naye bakyali ku madaala ga wansi. Simanyi gwe nga Lieutenant General kati wetwogerera kiki oyinza okwogera ku nsonga eyo nga gwe aludde mu gye lino? Kisubye ebintu bwe bito tebibulamu kubanga kizibu nnyo okupolomotinga amagye gonna olunaku lumu. Naye nze lumu General Mugisa muntu waliwo omuntu yali yemulugunya ku bya promotion nengenayo ne mugamba nti naye guuni nga yemulugunya, n'agamba nti genda omugambe naye bwe bamupromotinga waliwo abemulugunya. Kwegamba tekisobola kubulawo ne mbeera nga muli balongo era kibeerawo. Kati amagye bagapromotinga mpola kubanga okusinziira ku mbalirira y'eggwanga na biki buli oba ogenda okupromotinga byonna obitunulamu. Kati nze ndowooza nti buli muntu abeere mugumiikiriza ajja kutuuka ku kyentuuseeko n'abalala bonna. Naye ng'okwemulugunya tekusobola kubulawo. Olaba ne mu maka mwekuli bagula oluusi bayinza okuleeta ennyama, oli n'agamba lwaki tebaleese enkoko, ne baleeta enkoko n'agamba ffe twabadde twagala nnyama, eriyo n'agamba nti ffe twagala binyeebwa.
omulala n'agamba ayagala bijanjaalo. Kati tebibulamu ne mbadde mbasaba babeere bakakkamu ti promotion zijja kutambula zibatuukeko. Afande promotion zino zisinziira ku ki? Kubanga abamu batugamba nti kisinziira ku training z'okoze, kisinziira ku by'okoze mu magye okutwaliza wamu, abamu boogera discipline, abamu boogera ebigambo bingi. Kisinziira ku ki okukuza? Ebintu bingi nnyo. Luli byalinga bigendera nnyo ku ngeri gy'olwanyemu olutalo. Kati newabeera luli kyalinga engeri gy'olwanyemu olutalo, kati ensi eri peaceful, kujja kati tulinawo Somalia. Kati ekyo nakyo kisinzira engeri gy'olwanyemu Somalia, engeri gy'okuttemu ebintu, then newabeerawo empisa, newabeerawo courses z'okoze, misomo ki gy'okoze, newabeerawo gamba nti oludde nnyo ku rank eyo, newabeerawo kubeera senior, nti gundi senior amaze emyaka bwegiti, ti naye kugamba bw'oba tosomye, bw'oba togenzemu ebyo byonna byonna byemmenye, bayinza okusalawo ne bagamba nti batuula ne bagamba bano baluddewo nnyo ku ranks zino, bano ba senior, ne bakupromotinga. Abamu balowooza nti naddala promotions zino ezakaggwa, ndabye abawandiise ku mikutu gya social media, abamu tubawulira ku mpewo za radios, abamu ku za TV, nga bavaayo bagamba nti promotions zino ezabaddewo nti tezabalansinze, nti zeekubidde nnyo bw'owulira nga boogera. Abamu in fact bavaayo ne bagamba nti zabeesinze ku baŋŋanda oba ku bika okutwaliza wamu. Simanyi lwaki kiri bwe kityo, naye abamu bwe bakiraba. Kisubi eggwanga lino lyakkiriza buli muntu okwogera ekintu kyonna kyayagala. Awalala waliyo amawanga agatakkiriza nga bapromotinze abantu, tokkirizibwa nabyogerako. Naye wano kyakkirizibwa okukyogerako, ate ne bwokola obulungi otya era abantu bakyogerako. Baka tekikwewuunyisa omuntu bwagamba nti bapromotinze ab'eŋŋanda, ab'ekika, abaki. Mpozi abantu kyenyina okubabuulira nti ojja kusanga nga mu magye mulimu abamu tulinamu abaana. Kati tekiyinza gaana kumupromotinga nti olwokubanga maama we oba jeno oba kiki oba tebamupromotinze. Era mu magye omwana asobola okukubira kitaawe saluti, okiwulidde, nga kitaawe tali promoted, omwana ne bamupromotinga. Kubanga kati ojja kusanga Nalweyiso kompyuta ojja kusanga sigimanyi, ne kati abaana bakolera ku kompyuta, entalo bazirwanira ku kompyuta, owulidde. Kati omwana ayinza okuba alina kyakusingako, waliwo koosi ze tutagendako, naye abaana bakyasobola, agenda ku koosi eno n'agimala, n'agenda ku eno n'agimala. Ate bwe wabeera nga tewali ntalo, abantu bakola courses, ate abantu tebasobola kukola courses ne bava, kubanga eriyo n'okutuula ebibuuzo bya promotion eri ababituula. Tosobola kubituula ne bagamba nti bajja kugamba nti bapromotinze ba Luganda ne batakupromotinga. Kati ebyo nga bwe twakkiriza abantu boogere, abantu boogera, naye nze nkubuulidde promotion bapromotinga kusinziira ku ki? Yes, ki kyokoze. Luli ebiseera biri nkubulidde bizalinga ntalo, emundu nga yakifuba, naye kati ya kompyuta. Kati omwana amanyi kompyuta okudirectinga ekikompolanti kigende wano, kati ngamba tojja kumupromotinga nti olw'okuba mutabani wa gundi, tekikola makulu. Naye nze kyensaba abantu basifube okulaba nti bayingiza abaana abasomye, abatalina bipapula ebiri feeke, bajja kutuuka ku kye baagala. In fact ebigambo ebingi bibadde nnyo ku kukuza kwa General Muhoozi. Bangi bakwogeddeko nnyo, bagamba nti akuze ku speedi ya yiriyiri naddala mu madaala geje. Simanyi gwe nga Lieutenant General muli ku ddaala lyerimu kati wetwogerera, simanyi kikyo oyinza kwogera ku nsonga eno, kubanga abamu balinga abalowooza nti President Yoweri Museveni akuza mutabani we, osanga maaso eyo afuuke omukulembeze. Bakuzizza abantu 2,000. Mulimu bajeno fulu jena bali kulanka za President Museveni 2, Jeno Koleta oba ne jenani omulala. Kati nomu Jeno Muhoozi mwe yagendedde, zino ranka ze bagamba ez'okumukumu osobola ozifuna, osobola okumalako eno n'ogenda ku ndala ng'ekwetaagisa ranka eyo. Era tekigamba nti baba bakupromotiza omwezi oguwedde kati tebasobola kupromotinga. Tulina Jeno muntu yava ku Kano ne bamuwa
obwa Major General nga buseewo ranka kumpi 2 oba 1 kati kisinziira kubanga waliwo ranka gye bakuwa olwa appointment gye baba bakuwadde kati bayinza okugamba nti Nalweyiso gwogenda okulira eggye ly'abakyala erya East Africa nga ranka gy'oliko eri wansi bwe baba bakupromotinze ejjo naye nga balaba gw'onoosobola okubeera akulira abakyala mu East Africa eggye ly'abakyala bakupromotinga tekigamba nti jjo bamupromotinze tikati tebajja kumupromotinga kati General Muhoozi yakulirako ku Special Forces kati tuli ku East Africa level amagye gaffe batunulya ne bagamba Special Forces eze Kenya azikulira ina ranka ki basobola okupromotinga okusinzira ku East Africa ekintu kati waliwo eggye lye bategeka erya East Africa bayinza okuga nti analikulira ateekwa kuba ku ranka ya General basobola okupromotinga balaba nti ddala gw'osomye olina masters oba olina PhD gwogenda okulira eggye erya East Africa wadde ng'oli kano basobola okuwa obwa Lieutenant General okumandinga kubanga gw'oliwo kati zino promotion si zakaayanira si zaabika nti abalugave mutuule mutuweeyo omuntu ate tebapromotinga atali mu magye kati omuntu nga toli mu magye oyogera otya ku promotion z'amagye bw'oba tukola ku UBC nga bapromotinze ne baga nti kati ono yo MD kati gwe osinzira otya gy'osinzire n'ogamba nti oyabadde tasaana oyabadde naye mu Uganda bakikkiriza tubawuliriza n'owulira n'ogamba kino nno kyebayogedde kirabika kituufu kati tukikyuseemu bwe tuti tetubagana kwogera naye promotion teziri unity ereeta erinnya lyo ne balitwala mu commissions board oluusi bayinza odigaana oba okupromotinga. Okay, atrabo mulungi tukyali ffenna tukyagenda mu maaso ne Lieutenant General Proscovia Nalweyiso mu amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu Senior Presidential Advisor ate nga ye mukyala gwe twogerako kati asinga ranka mu ggye lyaffe erya Uganda omukyala Kisubi wangi ekigambo kino ekya General Muhoozi Kayina Olugaba baze bamwogerako ebbanga ddene naye eri abaana abayingira mu magye nga ne kitaawe mu magye tamanyi nti omwana wange yayingidde recruitment nga weeri awulira buwulizi nti ali mu training school abamu balekawo n'amasomero General Muhoozi buli muntu amanyi kubanga president yavayo nanyonyola lwaki General Muhoozi yayingira amagye kati buli muntu wa ddembe omwana we okukola ekintu ogamba nti ngenze mu magye oba ngenzeewa ate kisinziira ku mwana wo engeri gye yeeyisaamu kubanga waliwo omwana yandigambize ndi mwana wa president sijja kukola kino sijja genda wano simanyi bagambye entambule n'ebigere simanyi bitya naye bw'obanga okola ekyo kitaawe ekyokubeera nti minisita tekikujjaako okupromotinga. Okay. Kale tukweyanza afande njagala twogerekeera ku nsonga endala ng'ovuddeko ne ku promotions ezo era waliwo ebyayogeddwa naddala mu byakayita naddala olunaku lw'amagye luno bwe lwaggwa Tarehe 6 ndowooza Major General kati Don Nabaasa akulira SFC naye bwe yabadde entebe nga bagenda maaso n'okujaguza ensonga eno Bannayuganda abamu era bavuddeyo ne boogera ku kwogera kwe bwe yavuddeyo n'agamba nti foreign powers oba abantu baffe abava ebweru mu mawanga ag'ebweru nti bakozesa abavubuka wano okutabangula eggwanga lyattu wano nti kubanga bo bangu nnyo okukonvisinga abavubuka benjogerako n'agamba nti naye tekijja kusoboka abamu bavuddeyo nga bagamba nti kati bwe bamuwadde obwa Major General yatandise kwogera byabufuzi kyesimanyi oba okwogera bwotyo obeera oyogera byabufuzi naye bo bagamba yagamba nti abavubuka bakozeseddwa bateekebwamu ssente batabangule wano balemese enkulaakulana bajjeko omukulembeze omulungi President Yoweri Museveni gwe tulina nti ate era baagala okulaba nga ne resources zaffe ze tulina ebyobugagga ebyomu ttaka nga nabyo tebigenda maaso simanyi kyoyinza kwogera ku nsonga kati buli muntu bw'abeera n'abaserikale be oba katugambe eggye lya UBC bwe mubeera n'olukiiko
oba every Monday oba Tuesday oba ki omukulembeze owa ku UBC alina okwogera ebintu byalaba oba byawulira kubanga oyinza okwesanga ku UBC nga emikutu emirala bajja oba ne babayingizaamu ebigambo bitya kati omukulembeze wa Special Forces Brigadier Dawn yabadde ali ku ttale bajaguza Major General Dawn n'abasa yabadde ali mu basose ne bakumba nga bakuza ttale esiita n'agenda okwogera eri amagye ge buli muntu yenna amagye bw'oba ogakulira obeera ne intelligence aba intelligence bakuwa information bakubuulira nti bayinza okugamba nti naye bannaddiini bayingiridde nnyo unity eno kubanga kati eriyo eddiini ezimu bayinza omwana nga tonaba kumudiployinga agenda ku lutalo Nakaseke asooka kudduka ew'omusumba amusabire oba amubuulire nti batugamba ogende Nakaseke omusumba namugamba nti yanze awo Katonda andaze kati ebyo byonna obifuna kakati bw'oba obifuna oyina okubriefinga okwogera eri abasirikale bo ate tekitegeeza nti ebyo ebintu obyogerere mu kisenge oyinza okuba briefinga nga bali mu kisenge nga toyagala abantu babiwulire naye ate abayo ebintu byeyagala okuwulira kati kino ekigambo kya foreign countries foreign powers buli ggwanga likirina wakakati bw'oba olaba bakubye Kenya ojja kusangamu bannakenya oba omu oba babiri abasigaddewo bonna bafolena bagwira kati kino toyinza butakibuulira abasirikale foreign country buli nsi ebeera nayo n'Amerika ekyogera kakati America erina obuzibu ne Russia owulidde ezo ze foreign countries zebogerako kakati n'Ambassador bw'aba yayogedde bw'atyo ekyo weekiri kubanga tulina ADF eri Congo tulina Al-Shabaab si bannayuganda ezo zonna foreign country kati bw'aba yayogedde ku ekyo ekintu nze mukkiriza abasirikale ababuulire bwe batunula ne baawulamu ne bagamba nti kino afande kyayogedde PC agenda namugamba naye kino kyayogedde kyo tekiriiyo naye nze ekyo sikirabako buzibu ekya foreign country era abantu balina okubeera nga beegendereza kubanga kati ebikolwa byonna ebisinga bino byolaba kidnapping nebiki bwe tuba tukwatiramu abantu abatali baawano kubanga lino eggwanga ensobi gye twakola gye twali tulowooza nti nungi twakkiriza abantu buli muntu ayagadde yayingira wano bw'oyingira ozimba amawanga amalala kyekitali kati ebyo byayogedde tugenda ebimu tubikendeeza mukono bikendeeza n'okulabula abantu wano oli wayingira n'agamba nti si byabufuzi bino kubanga omusirikale serving soldier bw'ovaayo n'ogamba nti baagala okuyingirira president waffe omulungi baagala okuyingirira enkulaakulana kuddamu kintu kyesimanyi bwe nasoma omutwe gw'amawulire nga bagamba nti Don Nabasa yagambye nti waliwo abaali baagala okukolako ne mukubira kubanga sikirowooza nti ekyo kyali kisobola omuvaamu n'agamba tanaba kyogerako era agenda kubuuza tebaali nayo simanyi oba ani yabagamba n'agamba no era n'amaliriza nga alagidde omwogezi we okukubira ani simanyi balugendo baani abawandiika ebyo kati saagala kwogera kintu kyesimanyi nti Nabasa Doni nti yavaayo n'agamba nti omukulembeze waffe omulungi bitya saagala byogerako saagala biddamu kubanga sikirowooza ekyo sikirowooza nti osobola okuyimirira mu gundi erimu ne banayinki bikino ogamba mbu ekyo si kituufu sirowooza nja kukiddamu nga nkomyewo nga Nabasa amaze okumpulira kyeyayogera atwaba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okuba nga tuwayamu tuli ne Lieutenant General Nalweyiso gwe tugenda maaso n'okuba nga tuwogeraganya ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Tutandikidde ku nsonga y'okukuza amagye. Ensonga eyo ebaddeko ebigambo bingi naye asobodde okuba nga akubuulira ye kikyalaba okutwaliza wamu. Afande era njagala twogereko ku nsonga endala ya kubeera bwe tuba tusomasoma tulaba bingi nti National Security Council yatudde
nayo nebaako bye yatuuseeko naye ng'ebimu ku ebyo nga bagambye nti waliwo okusoomoozebwa kanjogere bwe nti bagambye challenge okusoomoozebwa naddala mu bagwira abajja wano nti abamu bayitwamu abantu abo batali batuufu then n'obungi bwe baliko then ensonga endala nti ama-churches nago gayitiridde nnyo ate era n'amadiini gayitiridde nnyo nti ate gatereka abantu abakozi ba mbyone bangi nti Security Council nabadde nsoma waliwo yansindikidde ne kamesegi ng'era ndaba era kyayogerako nenga nti okay bwe naaba nkufunye tunayogerako ne tulaba gw'obiraba otya bwe tuba twogera naddala ku kigambo ky'amadiini agameruseewo ate era n'ama-churches agameruseewo agayinza okubanga nago gatereka abantu ate bayinza okubanga bakola ebikolobero. Kisubi Security Council gye yatudde simanyiyo nenze kyemmanyi ekyatudde yabadde High Command. Okay. High Command yatudde olunaku lwonna olwajjo yabadde yina ebintu bye yabadde yogerako era nze neewuunya omuntu kubanga mu High Command omuntu yavuddemu n'atandika okusindika ebintu ebyo naye mpozi nze kyenjagala okubuulira abantu ti abantu beegendereze nnyo abantu abatandise abantu katugambe abeeyita bannaddiini kubanga ne ku TV obalaba nga babakutte olumu bakwata munnaddiini ki waliwo yali yeeyita omusumba nga asaddase n'omwana naye nga yali musumba kati abantu beegendereze nnyo abantu abo era mu kiseera ekitali kyewala Security tegenda kutandika okulaba abantu bano abameruse abakoze amakyaki amalala gali okay naye amakyaki amalala tegali okay n'olwekyo abantu beegendereze nnyo baleme kugoberera bugoberezi nga tebeebuuzizza ani oyo Kisubi yaani era waliwo eggwanga eryawera ekkanisa obanga 6 abasinga bonna bwe babagwera eri baddukira wano kati bwe tugamba abantu beegendereze amakyaki kubanga baliwo batuukira okugawera gateeka okuba nga galina ekizibu kati baddukira wano kati buli betukwata mu bino ebintu bino ebyokutta mubeeramu baforeigners kati oyogedde ku makyaki oyogedde ku madiini gonna amalala waliwo n'abantu abatambula kwegamba olaba abantu ab'ebirevu ebiwanvu babeeru batambula mu makanzu abantu nga 20 ku bigere tebalinnya mmotoka kati tosobola kuva wano n'ogenda nti ogenze kutambula Pakistan ogendawo then n'okuwa abantu obutuuze abantu bakikola oba mu butamanya oba mutomalaga muwa butuuze banga waliwo omuntu ajja nga agamba anoonya bubudamu alina kubeera mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu omunoonyi w'obubudamu tali supposed kuva mu nkambi gy'abeera agenda atandika okunoonya omulimu gw'obupakasi oba ogw'okukola awaka kati n'olwekyo ffe kye tugamba abantu beegendereze nnyo naye nga High Command yatudde Security Council. Okay. Bw'ogamba naddala ku kigambo ekyo ekyaba foreigners abajja wano simanyi oba ba refugees abeera muno naye era bannayuganda bangi baba complaininzeeko kati bw'oyogeranga ku basudani bw'oyogeranga ku basomali abali muno abamu bagamba nti bakola n'emirimu ate gye bandibadde bakola abamu babalabanga abalina n'obutuuze kati naye Security yakitandiseeko emabega ekinavaamu bajja kiraba yakitandise. Okay. Kale atulaba omulungi ye General Nalweyiso gwe tuli naye mu studios wano nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu naddala ku nsonga nga bwe zitambula ku nsonga ez'enjawulo okutwaliza awamu mpabudde wali eri si Security Council wabula High Command yatudde okusobola okulaba nga ensonga ezo ze twogeddeko zigenda mu maaso. Weewaawo atulaba omulungi tukyali ffenna tukyagenda maaso n'okubanga tuwayamu nti ne Lieutenant General Nalweyiso muwa amagezi eri omukulembeze w'eggwanga ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu yali wano gwe tuwayamu naye ku nsonga ez'enjawulo. Afande nga tuvudde ku nsonga z'ebyokwerinda n'obutebenkevu waliwo ensonga nnyingi mu ggwanga lyettu lino ezigenda mu maaso ze nandyagadde naawe otubuulire bw'obiraba era bw'obyogerako kuba
ndabye bannayuganda bangi nga babyogerako, parliament njirabye nga egenda maaso n'okubanga ebyogerako. Tulina ekigambo nga ekizza ennaku zino miscave, ekyo kyo kiri awo ndowooza kya bulambuzi kulaba nga tutumbula ebyobulambuzi byaffe, naye waliwo abakivumiridde okutwaliza wamu. Ensonga endala era ya byabufuzi naye era njagikutwalamu twongere okugitunulako tulabe y'ensonga y'ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya okwegatta okwaŋŋanga gavumenti eno eri mu bukulembeze. Ekyo nakyo tukirabye kizze era bagamba nti omulundi guno opposition eyagala okulaba nga esimbawo pulezidenti omu basobole okubanga balivula pulezidenti Yoweri Museveni ne mu bitundu ebyenjawulo gye bagenda osimba ababaka nga basimbawo omu ow'ekibiina kye balaba nti kyamaanyi okutwaliza wamu. Ayinza okuba nga agamba nti omukulembeze aliko constitution yaabwe ajja kumala myaka 3 oba 4 kati simuwakanya nga constitution ye bwe mugamba, naye nze ng'omujaasi zekyemanyi nti President Museveni avaako 2021 kubanga twamulonda 2016 mu Gwokubiri n'alayira mu Gwokutaano, kati 2021 gavumenti yeeru evaako era nze kyekyo kyentwala. Kakati ye constitution ye nga bwe mugamba ndowooza katumulinde mulabe oba president avaako, katumulinde tulabe kyagamba oba ajja kujja ayogereganyize naye bogeraganya mugambe nti constitution yaffe tugamba mu myaka 3 obenga ovuddeko. Simanyi naye nga kye tukirinze. Naye ekigambo kyobadde ogamba eky'abantu okwegatta si kiwakanya kati ffe tukiwakanya tuti ffe tetukina kati nga ffe abamagye buli muntu kyabasazeewo okukola mu Uganda kasa kibanga tekivaamu kufa kw'abantu tewali buzibu. Era mpuliddeeko ow'ekitiibwa Mao ng'agamba nti bagenda kugabanyaamu UPC simanyi bagiwa ekitundu ki, FDC bagiwa ekitundu oba ki simanyi oba bino abyogera oba babiteesezzaako, buli kitundu bagiwa ekyayo kugamba nga kyategeeza nti tewali kibiina ekisobola okukavalinga Uganda byonna bimala balina kwegabanyaamu, buli muntu ne bamuwa ekitundu kye kyawuliriramu obuwagizi then balyoke bavuganye gavumenti eri. Olowooza kyekyo ekigendererwa kubanga bo balinga bagamba nti omulundi guno bwe bakola bwe batyo in fact bagiyise one on one model nje bagenda okubanga bakozesa one on one model kubanga bamaze ebbanga nze mbadde nga nkyogerako nengamba naye abantu bano abatasobola kusimba constituency 405 nga tebasobola kusimba wadde mu 2 bayinza batya okubeerawo ne bagamba bababya akalu nendoza kati bakizudde nti balina kukola ekyo. Bo bagamba bagala kuleeta w'amaanyi mu kitundu ekyo mu kibiina bwabeera wa Jema bwabeera wa FDC bwe basimbawo so si bo okwevuganya nti okwevuganya kuli kwe kubadde kubaleetera NRM okubawa nati naluli wadde nga beegasse babadde tebamalayo Uganda nga tebasobola kusimba abantu mu constituencies zonna. Era obadde okimanyi bulungi nti akalulu kagenda okutuuka ng'NRM erina abantu 50 bayitamu nga tewali abavuganyiza. Kisubi nga ne bw'oba okola otya nga babaka baagala 405 ng'omuntu alina 5 nga tebagavuganyiza. Kakati bagamba wanu kati ndoza kikyo bagenda kikola. Era one on one tewali abawakanya. Si kirabamu lwaki baba tewali. Afande njagala twogere ku lunaku luno olwa Janan Lumu. Tukimanyi nti ebeera public holiday era bategeezezza nti emikolo emikulu era kigenda kubeera nga kiba kitugumu. Janan Lumu yali bishop y'omu ku battibwa mu biseera bya Amini ba mwaka ki weyattibwa bamutta nga bagamba nti akolagana n'abayeekera. Era kyova olaba nti njagala okwebaza ennyo President Museveni nti bavuganya nabo abeera nabo ne bayisiŋŋanya ne bakola batya ne basinkana ne banywa kacaayi ne bagenda. Kwegamba kuvuganya si kirungi kumutta, yeetaaga n'abeerawo n'omuwangula mu kalulu n'ategeera nti wamuwangudde oba ye n'akuwangula n'otegeera nti yakuwangudde. Kati lwelwo olunaku abo abantu battibwa ne bagamba nti bafudde akabenje naye ng'oluvannyuma bagamba nti babasanzeko ebiwundu by'amasasi. Ebiseera ebyo tugambe mu biseera bya gavumenti eyo
tugambe nti bwe wali ovuganya gavumenti wali tosobola kubeerawo tugambe nti bwekyali kuba n'abamusawo eno bagamba nti abavuganya gavumenti babakijjanya ofundako n'okukijjanya nga wooli naye luli kyali kitya naye luli kyali tekisoboka nga bakukijjanya n'ofa naye eno bagamba babakijjanya nga weebali ne babagana oba okwogera ku rediyo naye nga weebali ngaera boogera so ki kyetujjukira mu lunaku luno ennyo lwaki ddala munnayuganda yandibadde ajaguza oba ajjukira olunaku luno abantu bano battibwa mu nzita etategeerekeka baali kati ngoyo yali munnaddiini yattibwa n'abantu abalala 2 bombi ne babalangirira nti bafudde akabenje abantu ke bagamba nti bakasitaginga ne mweno gavumenti waliwo bagamba nti akabenje kabadde staged naye n'olaba ng'olaba byakulimba naye kirungi nnyo okujjukira abantu ng'abo abantu abajja mu bukulembeze ne kibalaga nti ebintu bwe bityo tebandibikoze so lunaku luno lulungi lujjukirwe abo abalowooza nti pulezidenti yoweri museveni naye in fact waliwo bowulira nga bamuyita musibira mu bbwanaye eriyo bowulira nga bagamba bakikozesa dictator boogera nnyo naye munnange ekyo nakyo bubaka ki bwoyinza okubawa kubanga nabo gye bali abalowooza nedda balungi nnyo ne bakyogera ng'okyogera ne weetambulira ogamba pulezidenti Museveni dictator musibira mu bbwa simanyi biki ebintu bingi nakyemalira simanyi n'otambula n'ogenda waka abawaka ne bakwebaza n'okwebaza nga bakwebaza ebigambo byawulidde ng'oyogera oba oluusi ne bakugamba okusinga bakadde batera okugamba abo batabani baabwe nti naye ebintu ebyo tewandibyogere kubanga aba yeeraliikirira amanye ebyayita naye kirungi nnyo bw'obyogera bw'otyo n'otambula n'ogenda abantu anti nze oluusi kyenva ngamba nti ebintu ebyo ebyogerwa oba ebikolebwa oluusi bireetera n'omukulembeze okubanga abantu bakyamwagala abeera kubaga nti waayi omusajja olaba gundi yamuyise kino naye nga waali gundi oyo agenda okujja mu bukulembeze mukambwe ayinza okututtira abantu oli n'agamba kagira agenda n'oyo kale tweyanze gatulaba omulungi ye General Nalweyiso ng'agenda mu maaso n'okubanga annyonnyola ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda. General nga tuwumbawumba njagala tugende tutuneko ku nsonga era endala gye nagambye eya Miss Cave ne mu palamenti wano ndabye abaka ba palamenti abamu basimbye nakakongo bagamba Honorable Kiwanda yeetonde naye abamu bagamba nti abamisi tubalabye babaddengawo lwaki mubaddenga temugamba bantu kwetonda so ate ne Honorable Kiwanda naye abaga nti nze bampita buyisi ku mukolo sigamba nti nze yaleeta ekintu ekyo idea si yange so n'abagamba naye ababitegeka nabo bawulidde osanga banakyusaamu ku babaka bye baagala gw'oyogera ki ku nsonga eno kubanga abamu balowooza nti ebikolebwa bityoboola ekitiibwa ky'omukyala kisubi abakyala bakoze bingi nnyo ebibatyoboola bokka kubanga ne bwokola olukwola okutta bbaawo kityoboola ekitiibwa ky'omukyala ne bwe weegatta n'omuntu n'osaddako omwana wo ng'oli mukazi ebyo byonna bityoboola bakoze ebintu bingi nnyo banga bwolaba omukazi ng'akaba nga yeevulunga naye nga yeenyigidde mu kutta bba ne bakizuula oluvannyuma nti yalimu ate n'obulwayo n'omuntu yenna mu paliamenti akireeta agamba nti naye abakazi okutta babba baabwe tuleese lino etteeka naye n'oleeta kigambo kya bubina ng'ate tebakirese mu paliamenti nga bavumirira abagula obubina kubanga omukazi agenda bagamba bagula obubina simanyi oba kituufu ne bagula amabeere ne bagula amakudde ne bagula simanye biki ne babyambala kati ebyo byonna tebannaba kubireeta lwaki tuswala okubanga eggwanga lyaffe didda mu bintu ebitalina na mugaso n'akatono akabina eriyo abaagala obubina bwabwe n'akanyeenya okanyenyeza eyo bwagenda n'akanyenyeza eyo
mpozi ekintu kye nandiwakanyiza kye kigambo kyokugamba nti kikuleeta ebyobulambuzi naye empaka ababali mu palamenti bamanye empaka bakimanyi nti zibeera ne ku byalo mu bbaala ne bateekawo empaka zabawala ku kyalo abanywi bawalagi bo babimanya ebyo kati nze ndowoozamu nti obwo kumala budde naye mpozi bagamba oba eyeetonze teyeejjusa bwe kibanga kibi nnyo nga kituuse ku extent okwetonda ofiirwaki yeetonde abakazi nga batwetonza mu maka nekyotokoze muli nga tolina kyakola tasobola kwetonda kubanga si yeyabireese bamuyise buyisi neweetonda kale sebo nsonyiwa naye nga ate mwami we yayina ensobi naye neweetonda negundi bwabanga kwetonda kinayamba yeetonde naye nze siraba nsonga lwaki tomala obudde ku bantu abeekoledde ekintu kyabwe kati we tunakeera ku makya nga bali mu mpaka baweze 500 palamenti eneekola ki egenda kiwera bwe baleeta sebabi n'awangula empaka z'obubi nga sawulirawo omusajja yenna afe butuseeyo oba omukazi ng'akivumirira sebabi nga mufumbo n'okuba mufumbo nze mpagira abantu bakola ebintu byabwe byebaagala kasita bibanga tebirimu kufa kasita bibanga tebirimu nti bwenzi bujja kuleeta siriimu nze ndaba abantu bagende mu maaso bakole empaka zaabwe awangula emmotoka agiwangula n'atutwalako kale atulabu mulungi tetujja sukawaawo njagala okwebaza gwe asipodde okubanga otulaba akawungezi k'olunaku olwaleero